bannange alimpa Ronald anasasula amabanja ge. David Lutalo nawe jangu nkuwe kolabo ani abyogedde bituufu ebya Rema mbw ayinza okuddira Kenzo gonna nga kuleetedde olunaku olwaleero. Njagala okwebaza gwe mukwano gwange eyeekumira ku Jika Media nti ate mukola kyamaanyi nnyo ddala. Genda maaso onkonereko mu kigala awo ate gwe atana subscribing wansi awo. Ate nga osobola genako ne mu comment section nobako kyongamba. Munnange olunaku olwaleero ngenda tandika n'omukulu alimpa Ronald. Oyo mumanyi nnyo bulungi musajja mukulu yatuyimbira maziga bowa oba lusuku lwa cement era nga oluyimba olwo lwamukolera bulungi nnyo ddala. Kakati omukulu ono waliwo promoter aludde banka nga complaininga ng'agamba omukulu ono yapangisibwa oba yaweebwa ssente yali alina okuperforminga mu kifo ekimu wabula teyalabikako era nga ye mukulu owa Nobat Promotion ono nga yategeka ekivulu kino mu Desemba y'omwaka oguwedde era kyali kirina kuba mu Rakai wabula omukulu alimpa ye teyalabikako. Awo nno abantu beekalakaasa era bintu bya millions muganda wange kigambibwa mbu binate byasaanyizibwawo abantu. Omukulu promoter ye wati wagamba era ye promoter agamba nti sente zino zaali mpitirivu era nga zikunukiriza mu miliyoni 18 era nga ye asaba omukulu alimpa Ronald amusasule sente ze wabula omukulu alimpa Ronald jukirako emabegakaawo ate yakwatibwa wabula bamuta ku beyiro. Ono nno avuddeyo n'agamba nti ye akkiriza okubanga asasula omukulu oyo sente ze wabula akamutemye n'amugamba nti ye agenda kumuwa emiliyoni 3 ze yamuwa weerezo 18 zayogerako ye tazimanyi amanyi emiliyoni 3 ze yamuwa era nga ye agamba zino wakuzimuwera mu kooti. Era mwana tu alimpa Ronald agenze maaso n'atutegeeza nti ye amaze akabanga ng'ate mwana tutakola oluvannyuma lwa injuries yafuna mu accident emu yaliwo emabegakaawo. Musajja mukulu no bambe yafunamu obuzibuzibu era agamba ye akasente abadde tayinaawo naye ajja kutetenkanya ate alabike nga amukwasa miliyoni ze 3. Simanyi lwaki abayimbi ate balina nnyo omuze ogwo naye amagezi genyinza okuwaawaawo nti omuyimbi wobanga olina ebivulu bingi mwana tu leka ate kubuzabuza ba promoter n'obalimba nti olinayo ekivulu kimu ne bakutegeka ate obudde ne bukulema okukwata kubanga ekisinga okulemesa wano kubanga oli ku show ndala ate ne bakubira essimu nti ku show ndala bakwetaaga kitegeeza tosobola vuga lugendo luwanvu mu budde obumpi ennyo ojja kumaliriza nga ate togenze. Tujjukira emabegakaawo omukulu Palaso yafoosingibwa ate mwana tu okuweera enguudo n'enzija z'abantu olw'ensonga y'emu yeeyo yalemererwa okuperforminga gye baamutegeka. So ekintu ekyo bannange mukirongoosemu abayimbi. Kakati nno wetweyongerayo mu maaso muganda wange Palaso David Lutalo kyani kya Palaso kyani kya David Lutalo ebyabano byo tebinaggwa. Kakati nno omukulu Palaso avuddeyo munnange n'agamba nti ye akirako ate mwana tu ku David Lutalo anti agambye nti ye yakola kolabo mwana tu ate ne Davido kolabo yali eyitibwa Twatoba yadde nga ye Palaso mwana tu kolabo eno teyamukolera bulungi naddala wano ewaka wabula agamba nti kolabo eno ekyakubwa era eringa eyafulumye jjo ng'ategeeza nti ekuba wabweru nga kyategeeza nti eno kolabo ekuba wabweru w'eggwanga ng'e Nigeria ne mu nsi endala olw'ensonga mulimu omukulu Davido. Era nayongera maaso n'agamba nti ye Davido yagenda maaso n'okuba nga ate amusaba kolabo endala ng'agisaba omukulu Palaso. Ebyo bigambo bya Palaso wabula waliwo ebyabaawo ebintuntu nga wobimanyi kolabo ezo ne zitabaawo. Awo nno wagendedde maaso n'agamba omukulu David Lutalo nti alongoosemu ku music we ave ku music omukadde mbwe ennyimba ye yakikadde byali byadda nnyo naye akiseemu ku music gwe ate asobole okuba ku nnyimba ezisobola okubako ebweru nga ye lwe yakuba. Oyo ye mukulu Palaso South Africa boss. Jjukira ono omukulu agenda kuba n'ekivulu kye kye yatuumye Love Fest. Bambi twongera okwebaza mukama eyasuusiza ate mwana muwala ono Patricia omwala oyo ava mu Ghetto Kids bambi abadde mugonvugonvu naye kati yasuuse mukama mulungi nnyo ddala.
teweerabira mukwano gwange oli ku Jika Media. Eno nno nsibuko y'amawulire agataliimu nfuufu yonna. Kakati nno mukwano gwange waliwo ebizungazunga ebitambulatambula eyo ku mikutu gye mubeera eyo mbu Eddy Kenzo bandiddiŋŋana ne Rema, wabula just ekyo kibaddewo olw'ensonga ezimu ezibaddewo. Anti omukulu Rema Namakula, omukyalo oyo mumutegera bulungi, ayimba ng'ennyonza. Kakati ono azze apafominga mu masomero ag'enjawulo mu bivulu ebyenjawulo era nga ayina oluyimba lwe muganda wange olumanyiddwa nga ngonze mulutegedde bulungi olwo. Kakati oluyimba olwo waba lupafominga mwanattu, there is a challenge gy'afunamu anti bafani oba fan base ye mwanattu ate emuforcinga okuyimbamu kenzo era ku stage emu gye yabadde apafomingako muganda wange ono nno bamuforcinze n'ayimbamu kenzo mu kifo kya ngonze. Jjukira waba ayimba oluyimba olwo asooka n'ayimba wabula olina ekipawa ate nazzaako ngonze wano nno mu kifo kya ngonze bafani be bateekawo kenzo so yeekanze naye ayimbye kenzo. Jjukira mwanattu nti bano ate bedeetingako myaka 6 egiyise emabega era ng'ate tebakoma ku ekyo mwanattu beezaalirayo n'omwana amanyikiddwa nga Amal Musuuza. Era nga bano mwanattu omukwano gwabwe gweyongerera ddala ne gusitula oluvannyuma lwa mwana muwala okulekulira ekibiina ekya Gagamel mu 2013. Mwanattu omukwano gwabwe ne gutambulira ddala bulungi nnyo. Era kati mukwano gwange nga w'omanyi nti we guba gutandika mwanattu gumanyi okunyuma naye we gukula ate gubba wamu. Era wano nno mu mwaka gwali 2019 omukulu Eddy Kenzo bafunamu obutakkaanya ne mukyala we olw'ensonga ezitali zimu era zasinga kuva ku social media. Awo nno mwana muwala Rema we yagendera maaso n'atandika ate okulaba omuntu omulala era nga we yagwira ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Amza Sebunya nga n'essaawa zino muganda wange njogera bino owuliriza ye mwami we mu butongole era balina omwana waabwe ate omu. Ono nno Dr. Amza Sebunya nnyinza okugamba nti yali medical student ku Makerere University. Gwatamutegeera muganda wange yoyo. Mwanattu bano baakubawo ezzadde lya mwana wa buwala era baamutuuma erinnya lya Aliya Sebunya. Linnya ddungi nnyo. Mpozi nnyongera okukulisaayo omukulu Dr. Kiza Besigye. Muganda waffe oyo mukwano gwaffe omwagalo w'abangi muganda wange tabadde mu ggwanga olw'obugonvugonvu bwabadde nabwo naye yakomyewo era nga tusaba Mukama amusuuse mangu ate addemu akwasaganye emirimu gye bulungi nnyo. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Genda maaso olikinge, subscribe and comment. Saba Mukama Katonda ate abankuumire.